emotoka bannange. All cameras on him. Check right now. Nyine nsonga uli. Ngenda banku terako. Ndi wano ku Muziki World Kampala ne tuli mu moment yennyini soko linde. Tukolewo wane kubo senga ide bali. Gazo bali. Mogola atusi. Kyobumanya kintu kyetwatandikanga abasaaga kimaze nekituuka ku ki nkomerero era twebaza bannayuganda seka tugaziwemuuko kati tugaziwemuuko kati seka katukwatako katono yitawo Fine, Sheikh Chiti bamukwasizza emmotoka ye. Abantu bulijjo bagamba sente zaffe zitwasoneza emmotoka ya Sheikh zalagawa biti, kumbe nga bali bagikwata lwa nsonga gya misolo nga bajjako emisolo mingi nnyo. Ebisingawo mbikuleetedde maaso essanyu libadde ppitirivu, abantu babadde bangi wali ku Supreme ku muzikiti gwa Odi Kampala. Bantu babadde bangi essanyu libadde ppitirivu, omutonzi waffe yasalawo finally Sheikh bamukwasizza emmotoka ye akola obulungi asiimwa. Kati simanyi batimu Rama kye baliko nenga wasibeta gwe n'omulungi ampuliriza Ochan Media ko kyali subscribe for more updates, like, share and comment wedabira okunyiga notification bell obenga notified renteka video mpya. Jana airport pickup nyongelo bajjukiza bannange idi esigaza na 12 zokka abatanama ku booking asimanyi kye muliko mujja booking ngo obudde bukyali. Nyongelo bajjukiza ku airport teri bus teri border teri taxi. Bus ze babagamba eziyo zitwala abakozi ba airport tezitwala basaabaze abantu bava wabweru bannange. Basi ze mulaba zisimba ku airport zitwala abakozi ba airport si basaabaze oba abantu bava wabweru nedda. So boyina ku booking muntu na kujja ku airport mujje tuteese emyondo giri wansi. Tulina Ramadan discount baddiya mwagala ki mazima ddala ekituufu mbadde Ramadan discount mujje tuteese tutongerezeganye tetugoba ssente mujje tuteese ng'obudde bukyali tusobola okubeera nga tutambula fena. Abagala okukyusa ssente mujje banaye tukyuse ssente nga tebabatema ssente nga babatema ssente ku airport. Ssente ozifuna nga bwe zirina okuba. Mujje ku WhatsApp tuteese twogerezeganye tuba tetusobola kulemererwa. Namba yaffe yo ku screen erizo 704 44 40 58. Kankutwale mu butereevu nga Sheikh Chiti bamukwasa emmotoka ye mu nduuluuu mu ssanyu eppitirivu. Nsanyi Madam Sylvia muganda nge Mansur Semanda King Saha tweyanziza nnyo tweyanzige mbu tufa abantu abafaanana nga ggwe fena abamu tubalabanga batasobola kutegeera bifaanana by'otegeera abamu nsaba nkwakirwe bulungi naye bw'obanga bw'otyo bubitegedde tumulaajalina nnyini nsa kumira entegeera ebbanga lyonna agikongerenga akutaasa embeera yonna. Madam Sylvia ne nebaza nnyo ne taata Kirabo kuba ono mama Kirabo taata Kirabo tumanyiganye bingi omwami okuwayo mukyala we ku nsonga ya mwami si byangu naye twebaza buli yenna alina omukono mu nsonga eno. Mbutuufu ndi musiimu ng'omuntu siina njolesa gye nnyinza kukolesaamu kusiima kwange na ssanyu lyange kusukakaawo naye ndajanira omutonzi wange naddala bawangalya ku intaneti. Mbutuufu tweyanziza nnyo tweyanzire abatusiimire ennyini nsi ayimirire mu nsonga zammwe ebbanga lyonna. Ekitebe kyaffe tubeebaza Oweekitiibwa Myuka Ssaabawandiisi Imaamu Imurani Salisebo ne banno tusaba Oweekitiibwa abatusiimire abanguyize byonna. Tetujja kusukkakaawo bannamawulire mukoze omulimu gw'amaanyi wakati mu kibooko naye temukoowa temukoowa okusomezebwa kubamu mu buli mirimu gyonna. Kamberekereze yadda kukalina bekakosezza n'esimugendere. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Okay. Nawe birigwe kyogomanya emotoka yakunyiga pesa ahasa. Sonde kati. Mulaba. Nange kambere hajati.
Obadde oteesa. Musawumu. Ate kati kiki oyinza okugamba? Tolina kikugamba. Musawumu. Musawumu muno. Nange emmotoka siyita. Assalamu alaikum. Nsanze okulaba. Mwebale byonna bambi. Allah batusasulire omusana. Amina mukama. Inshallah. Bana tweyanziza nnyo yasazeewo. Kyekituufu. Oli waddemba okumpitako n'otantwalako. Nze agenda kuntwalako. Seeka salamu alaikum. Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sirina kitabu haki ziri mmeka? Kyo kyama kyange. Anti kyama kyange tujja byogera. Sobola kwogerako? Bampisa Amelia nambala. Okay. Kakati. Sinza butagala alina mmotoka. Bannaye tweyanziza nnyo bannangeee kama mulungi ekiseera kyekituufu. Seeka kiti akatabo kano wayogera kufumiitiriza. Akatabo kano koogera kufumiitiriza. Ngende nfumiitiriza. Badde nsaba oyongera okufumiitiriza. Kawandiikibwa omugagga Hamisi Kigundu. Enyavu. Koogera kufumiitiriza. Ka ngende nfumiitiriza. Yongera ofumiitirize. Ngenze kwongera. Ebigambo by'otubuulira. Amiina. Katwongere okufumiitiriza nga bwe tugambe. Amiina bannange. Wanye? Tumaze? Congratulations Sheikh Chiti nga tetunagenda ku speech ya King Saha ne mukyala Sylvia twebaza Katonda olwekyo kyakwadde abantu ne bakusiima si kyangu abantu b'ensi tebasiima naye olaba omuntu atuuka okusiima omanya okoze ekintu kirungi ekintu ekyomugaso ekintu ekyomuwendo era nsaba Katonda emmotoka yagikuweemu obulungi akukingiza obubi obugirimu agikuweemu birungi byereere Kambira ate nga nkwolekeza oba nkulaga speech ya King Saha engeri abantu gye basunamu emmotoka engeri bwe bitambuddemu lwaki eruddewo okutuuka lwaki eruddewo okumuweebwa nga kwotadde ne mukyala Sylvia n'ebirala bingi ogenda byerabirako mu maaso osobola okukozesa comment section otuwa endowoozayo oba okuyisawo kyonna kyewandiyagadde okuyisa bebaza nenebaza nnyo buli omu we yakwata mu nsawo ye oba watola 1,000 oba waliwo abampa 1,000 waliwo abampa 500 mbebaza nnyo mwenna nenebaza nnyo Mukama Katonda okubanga nsobodde kubanga mukimanye ekintu ky'okusonda ng'osonda kintu kya bulungi si kyangu abantu banguyirwa nnyo okusondera omuntu omulwadde oba omufu owawa abantu obalaba n'amaanyi naye ku kintu okusima omuntu abamu bagamba nga bwe mumanyi naye twebaza Katonda mutonzi waffe asazeewo Seeka Kiti n'asimbirwa ng'akyali mulamu tumuwadde ebimuli byenga mulamu nebaza nnyo omwami ono Vegasi era Saha Vegasi oyo waliwo wekyali kigizeemu nemukubira simu nemugamba Vegasi sokojje abantu abamu bamanyi ate nze sibamanyi tutandikiddewa yampa ennaku 2 Mukama n'atuyamba twatambula entambula nga 3-4 Mukama n'atussa ku bantu abatuufu baali 2 ekinu ne kiggwa nebaza nnyo anganya omwogerako naye kale nange nina abaswaba bange ejjinja abampa ssente naye nga tebagala kwogeraku era twebaza nnyo kyerinja muleeta bakyalireko naye ebyo byebigambo byange bannange tweyanziza nnyo maaso ngwata gyogikutteyo kayokemulamu Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ekituufu nze bino byonna byongera kunkakasa nti alina okutenderezebwa ebbanga lyonna mutonzi waffe. Ani yali amanyi? Nkakasa bino naawe bikwongera essuubi. Bino tetubikoze lwa bugezi nnyo wabula kusalawo kwe. Ekyamazima naawe osobola. Wakati mu kusalawo kwe yatutonda bw'aba asazeewo kuwa teri yayinza kumma. Ate bw'aba asazeewo butawa teri yayinza kuwa. Twongere essuubi mutonzi waffe mbutuufu. Amina. Siffe bagezi siffe b'amaanyi. Nzaani bannayuganda bonna nga tososodde musiraamu n'atali. Gwe basiima ne bakkiriza nti tugwanidde oba oli awo kusiima mu mbeera efaanana bweti. Mbeebaza olweba amwe bali mwenna buli yakwata kyakwata okubeera nga ate asiima Sheikh Chiti
nabwe ekyo nga tuyongera ngenda kubalekera Bibi Zanda nga ddamu Queen Leila naye oluzungu lwa biraka. Bannange musomesa abaana oluzungu agatta lugatta okufuba okulaba nga ayisaawo point Queen Leila asobole okugitegeera ate nkwatadde n'okuwa daily advice nenga nebaza mwena abalaba video yange saba katonda bibye musinga okwagala nyongera bajjukiza jana airport pickup tukola airport pickup services zaffe ennungi emirundi gyaffe giri wansi ddala tulina free wifi tulina n'ebyokulya ate nga tukyusa ne ssente tewelalike okomawo ne ssente zo mbu bajja kutema ssente ku airport wekwate jana airport pickup tojja kwejjusa mujje tutambule ffenna ku miwendo egya wansi ddala tulina Ramadan discount emiwendo giri wansi mujje mbuukinga emiwendo teginaba kuddamu kulinnya toyinda kumala kufuna ticket kuba abamu ticket bazibawera ku airport jangu booking ticket tujja kugirinda oluvannyuma enamba yaffe y'oku screen 0704 44 40 58. Stop lying. Allah is watching you. Allah is watching you. Please, before lying, please remember that Allah is watching. Allah is watching, and we're in the month of fasting. So why do you lie in the month of fasting? Please, you guys tell me, is it something good for someone to start dying in this month? It is not something real. Ramadan. Auntie, I've just nenga ba bloody awo tubaveeko good enough. I'm happy in my life. Yeah, I don't want to give the women so much. I want medias. Yeah, man. That she didn't like you from the first at the airport. That's why she was so happy, because she didn't like it. Hey, if you didn't like a person, why are you so happy? If you don't love a person, why do you be at extent of beating a person because a person is talking on live with female fans? Because you remember very well, I was on live talking with my another fan who is a girl, and then you know what happened next. If you don't love me, you've never loved me, you don't sleep with me, what was the reason?
Ganda wange. Abantu bazibu. Abantu bazibu nnyo. Nempira ndagala nakkaaba naye sigenda kkaaba. Naye guma muganda wange guma. Tokaaba adenga mpiza akuyitamu. By the way, anyway, kansirike Jackson. Abantu bagamba amazima nti sebe mpiza atuyitamu. Jackson, kusirike olugambo. Nenga muganda wange nze ngumye naawe ndi wamu naawe muganda wange ngenda kukaabirako. Now, let us first talk in English. She might not understand. Why are you lying, people? Allah is seeing you. See, today I fasted. I'm going to kusibulukuka. I'm about. But there is a ayah in Quran that says lying is not good when you're in Swahum in Ramadan. Hey, let me talk about the engagement. Engagement, it was a surprise. We did a surprise. You remember, I'm even the one you sent to go and pick the ring from the other guy whom you ordered it from. Yeah. Engagement, teyali fake ne tujikola. Nasanyuka nnyo. Kategedde. Era nakkiriza. Kategedde. Boy. Kati if I'm to say, ne ku bintu byasinga okutuyombye. Mwabangamu olw'okuba nti nduddewo okukola ki? Okukifuula official omwana okumukuba emmere. Muganda naawe sigaba butuuze. Atimanyi nti wakola bingi. Netugenda netugula ne bagita batya kanzu ebaaya. Bagiyita baya abaya. Tebajjukira. N'ebikola mwanyikola nawe ngena. Kali go just code erimu. Omuntu yenna kuba kati n'oyo omuvubuka gwe kali naye omuvubuka just yagala kutereeza linnya lye bambi bye kamwogerako. Simunenya ku ekyo kyalina okukola. Naye omuntu yenna kubanga wo Uganda kaagalawo kyolina omumanya manyi by the Uganda yaffe ennungi lwakuba tetukimanyi. Omuntu yenna bwe kagenda okugwamu byonna bikole naye tuyambe tetugaba mpapula tetugaba citizenship Uganda. It is it. We don't serve Ugandanship. Teri mpapula. No. Naye Zanda, kale njagala sooka naffe osoko okuyalinga air. Manyi ffenna tuli kusaidiyo. Twagala kumanya otubuulire buli kimu nga bwe kyali. Kuba naye ayogedde bingi wanna tubadde ku live yo omukazi ayogedde bingi. Naye kati tusooka tubuulire side yo. Kiri kitya kuba alina ne byayogedde awo ne bamba waayi. Kirabika si bituufu. Kati ffe abamu twakoma bbira wabulayi tetumanyi kituufu kyali eyo. Nga nange gwasobola okubanyumiza naye tubaleke Jackson tubanyumiza. Tubalambizizza wo. Gwasobola obinyumya obulungi n'otunnyonnyoza tebajja kunzikirizaamu. Abakomenti awo gye bakubuuzizza. Mwana abuuzizza Zanda wali oba tewalya sooka otubuulire. Seba agambe n'okugamba. Olaba ine gwe oli omuwala bannange kitidde. Agambe n'okugamba ssebo
tabiraga nange musimanya ng'alinayo simanya biki mumuyeraze kulambula ng'alina wakolaki ng'alina gy'abeera mukatize gajja ne tukola zividi buli mwana muyaye yomanya in English bakiyita to fire bakiyita okwokya ayokeza katonda wanyamba usanga gye byandikomeredde nga nange banframinze naye muganda wange kyensaba gekakkana bukakkanyi gwe muleke naye ali mu kugula sympathy agafuna sympathy. Tiimu after Ramadan wasigadde ennaku 12 zokka okutuuka ku Eid. Mujje mubukenga obudde bukyali, mujje tutambule ffenna, mujje mubukenga kukyaliko Ramadan discount nga tennaggwako, mujje mubukenga emiwendo gikyali wansi ddala, tukyusa ne ssente eri mwenna abakomawo ne ssente zammwe mweralikidde obatema ssente ku airport. Wesigejja na airport pickup ssente ozifunanga bwe zirina okuba. Neesige mbatambuze temujja kujjuza, tulina free wifi ate nga tulina n'ebyokulya. Neesige ne family zammwe mbalambuze airport ku bwerere babalabe nga mulandinga emiwendo giri wansi ddala baddiya. Nebaza mwena abala video yange to the end ne mulabula nga temubuskipinze mikwao ndi musaba Katonda ababye musinga okwagala. Our channel media ko chali subscribe for more updates, like, share and comment with the video kunyiga notification bell obenga notified brenteka video mpya atenga temwerabira enamba ya 704 44 40 58.